Hi everyone, thank you for sharing, liking and commenting. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Today, onakoraliro this is nginamuita star wange because njagala nyo wakisize zakola yakajja ebintu byakola engejja nonya human way nasuwa kuvuma suwa kuvoola but mu ngeri ennungi osanga y'omu ku batukuumye nga tukyali bato banye bagala olwoseka odda buto so nkwadde tip ebimu byabadde mu mbuza luto kikola otya oseka I'm always happy. So onakoraliro nina Mickey. Seems so funny. Too funny. Mickey too funny. Mickey too funny kitegeeza. Mickey seems too funny. Man. Erinnya lyange lwaki weetuuma nalonda. Nina okukkiriza siri funny. Kyobola mulimu akagambo seems. Golowooza toli funny? Yeah. Lwaki olowooza bw'oti? Saakola comedy mbu nali mwagala oba namukola because I was bored. COVID. Yeah, so I was in the house, China Chenkola, and it was getting to me, depression and stuff. COVID, so nentandikola omuwala bamuyitanga Golden naye namulanga ku status z'abantu nga simanyi mbu TikTok jasinga olaba creatinga nadda mu sound. Yeah, that's how I joined TikTok. Okay. Yeah, naye nasooka kunoonya linnya actually nze okufuuka si musitufane saayagala beera ku TikTok nayagala kukola content naye nga mpostinga everywhere naye na Instagram yange oba yalina abantu nga 5. Okay. Yeah. But unfortunately ekyankuba ewala TikTok nasooka okufunako views nenga this is the right app. Right. So TikTok ekujjira etya mu birowoozo? Mukwano gwange yaginyambako omuyita Steph. Yangamba waliwo app abantu bakuba views eziri weird. Omwana nakola ekintu nga si kyakabi n'afuna views naye nga bagiyita batya. Yangamba ya bbulaaka kati ne tuginoonya nga bagiyita TikTok n'ogiteeka mu ssimu naye saasooka na kugulawo account. Yes, nebeeramu lwansonga ekirungi kyerina noba tolina account olaba video yakati nembaga ngiraba paka lockdown we yaggwa. Wasooka ne filter gye wateekangamu ekyo nga taga your real face. Yeah. Why? Because I had a job nga nekweka nasagala bamanye as such. Fenon events nga nze akulira department ya LED nina abaana bentwala wekigamba you know what kaneebuzeebuze kubeera nali simanyi we ngenda kujja bye ngenda kwogera naye ate abantu ne bajagala nenga okay wano nina okubeera. I branded myself in the filter. So LED kitegeeza LED ziba screens neza events. Okay. Yeah, ezo ennene zibapanga. Nga gwe boss. I think wano ku Serena nkozeewo shares werana nsuzeewo wano emirundi egiwerana naye sisula mu hoteri nsulawo mu Victoria Hall. Mu Victoria Hall oba waggulu mulimu bu olo bulukane kacwa kafuuti bonna waggulu yatubutadde nga music conference nsuzeewo emirundi mingi era nga bwokeera nondaba nga nfuluma ogamba akavubuka ako akasula mu Serena kumbe nasuze ku kapeti nga nkola. Yeah. So the challenge is wasanga mu kubeera nga oli mu bivulu. No, sina challenge ya maani. Nkyali mu bivulu. Nkyabirimu paka kati stoma. It's all about getting money. Omanyi nsobola okusula ku kapeti nga sibbye. Yeah. Kati okusula ku kapeti nga sibbye nsulako emyaka ebiri. Nali nsuzeeko ku kkubo. So sirabawo mbu kyamaanyi. Osulawo ku kkubo? Yeah. Nabeerako ku street. Ku street as a street kid? Yeah man. Nadduka ewaffe. Ndi muto. Nalinga mu form 4 naddukako ewaka. Gobadde ki? Dalu nga linsumbuwa bye baŋŋaasi biwulira njagala okuteekamu akaswayiri mu mutwe. Mami takaagala baggalawo mangu bakiri bange banyabula kufukulya so nenziruka ewaka nentandika nenkulira ku mmere y'abantu. Kati muri ku street ng'olwosulawo? Wensanze nasulanga mu bifo by'enjawulo olumu nojja nemmanya kati mami Galibalo olina w'obeera nezija n'ompa kamere neŋŋenda ewaka nenzijja basisita bange ne banzibira kamere neŋŋenda. It was
it was such a stupid idea. Right? Kubanga ku street I hear nti abaana buli omu abawona epoloti ye naga wano wange saatuuka mu town wabula ekyantwalanga mu town wadde nalinga wa street nange we neeyita saagenda mu town nagendangamu owino kunoonyayo nga tezenaatunda nyagala nnyo ssente kyobola mukama akasente era akakusuuliddeyo. So street kijoyogerako eyo Kibuli okwo konna nasula buli wamu. Kibuli awo nasula buli wamu buli w'omanyi olumu ng'ogenda n'osula mu kibanda olumu n'osula ku lubalaza olumu n'ebigaana ng'olaba buli wamu tewali seefu ate nodda ewamu awaka n'osula kabalaza k'ewamu. Olw'enkuba nga bw'etonnya enkuba lw'etonnya of course osula walala. Kati kabalaza bw'osula kabalaza ewaka baba bagenda okugulawo ku makya maama wange akeera saa 12 ogenda ku mulimu kati nga mmanyi mubbi abashaapu muli nga towuliramu omutima gugamba kaneetondere mami kye nakola nzira waka. Kye yakola I think yayingizaamu amateeka ne bankwata ne bantwala mu Arua. Waliyo anko wange Daddy Paul ne bantwala eyo gye nasomera paka form 4. How was it for you okubeera mu Arua ng'ovudde mu kibuga? Arua yaŋŋonzaamu nawe namalamu omwaka nenjiiga nga sisoboka ne bangobagoba amasomero gonna. Nga kikifujjo okufa Kaswahili? Fujjo lingi kusala mpale no saalwana nze saalwana kujjako kapolingi babibi banjagalanga mu class kyeyo babibi awo omo 3 2 4 nga kisinga okufuluma akabi ku byano okugwira. Nali manyo zina nga nali muzibu era actually buli somero amasomero agasinga mbadde nga entertainment prefect nga then manyi ne drama nga njiya n'akapiira nga nkasamba kati ate nga omanyi bwa boola kusoma. I know. Nga namba mwendo nga kuba goolo emu ovaawo abakyala be bakutte sokisi n'engatto bayimba linnya lyo kategeko naye nga olinamu kasente akasente dda mu ssomero nga bano bawaki abawala. Nzijukira mama wange punishment gye yampa ku ssomero yampanga emitwalo 2 nga tankyalira naye namala neneetereeza naye era nga nze ndowooza teri kitereeza mwana kujjako nga weebuuliridde. Nze time yatuuka ne ŋŋamba nze mulenzi nze kamama wange gw'alina gwagenda otunuulira ku nsi kuba abawala tetubabala nnyo babawasa ne muva ewaka kati basisita bange bonna bagenzi baweereza obuyambi bafa ku maama naye teri agenda genda wa maama we nga nze. Kati nze mukulu wange ndowooza abasinga tebali mu Uganda kati neneetereeza form 5 neebuulirira bangoba kati we nali nfuluma essomero bantereddewo keesi si kipya kuba nze bangoba from form 1 nze bangoba kujja nani Kakungulu Bright Future Kawempe Tropical Ebeneza kati nga si mawulire ng'ekipapula eva nkisuubiraye kati ku luno baakimpa mu form 5 nga nvudde mu Arua ku luno bankasuka Iganga. Wonna gw'omanyiyo? Iganga nedda kuba taxi waliwo yandisivinga nga paka ku ssomero waliyita King of Kings nansuula awo naye basooka kungoba ku Gipra Jinja. Kati nfuluma form 5 ngenda kukwata keesi yange bwe nti nentunuulira obulamu ne ŋŋamba naye nkola biki era nzireyo maama akaabe nenzirayo mu ofiisi ya doosi kwolwo ekyannuma omusango nali sigukoze kuba baali bankwata kapolengi ne mutunuulira ne mugamba papa ondaba wano ndi mwana munaku naŋŋamba kati nkuyambe ntya nemugamba nze nva Kampala sina gwe manyiwa era ne wongobye wano mu taxi paka sikola ki simanyiyo naye kyemugambye ekya kapolingi mwandimpayiriza ekirala naye temwandimpayiriza kugamba mbu nkapolinga lwa nsonga nze nina HIV. I swear I don't know. Nga kyekimpisaawo ne mugamba nze ndi mulwadde sisobola kwewaka ku baana bannanga omusajja yali mu ntebe yakkakkana. Omukulu oba ondaba omusosole naye yakkakkana bw'ati
n'antunuulira n'aŋŋamba I'm so sorry. Akati ne ŋŋamba wano we sikaaba banjokya ne nkaabirawo ali ku ki simanyi ntidde okungoba of course Kampala nkomawo ntya maama gayina ŋŋamba kwati ebintu byo bizze mu gundi mu dormitory genda mu kiraasi twogere olw'eggulo mwana gwe banvangako yaligambuuza eddagala okola otya nze ne ku Saturday nafulumanga nengenda nendaba kafirimu ali kuki omulwadde bamukwata bulungi God forbid sikyeyagaliza naye buli wenakyogera n'ekigambo omusomesa nga mulimba ebintu byange byakyuka nnyo nga ndi wanjawulo naye lwakuba kyenakola nga nze omuntu neebuulirira ku mavivi gange nensaba Allah ne mugamba nsonyiwe naye neneetereza. So kukola bintu byotolina no, not really. Because you had the freedom. Yeah, nalina freedom. Ne ku Saturday when nafuluma mu Saturday nga Saturday nintama. Ngamba why don't I focus? Right. At the end of the day nasoma. So I sat myself down katanda kange netandika soma. Form 6 nenjitula I got 13 points. Ngokola combination ki? Nali nkola head economics ne mujjawo because bangoba nnyo ngasigenda malako kuba art ate art nga musobola namukola mu form 4 nga mukola bulungi nekola history art ne geography stroke nga computer mimi tebamugamba okweyombozi yasirimu because I can imagine of course namunyumizaako nga nkomyewo naye mama kyeyali afa male form 6 nakomawo nangamba oyagala genda ku campus ki of course byajjiramu kati campus etandikaawo I think bwe nafunisiza omuwala olubuto campus kyeyo nali ku Isbat eriwida Isbat eryawo olugogo Isbat yes nafunisiza omuwala olubuto kapolingera akomyewo not really kukyala just nalina bungi nenfunisa akaana olubuto somero nerigaana erigana okolaki okuninnemwa olwokunafunye olubuto wali osoma naye not really yali wa kukyalo nenziruka obuvunaanyizibwa obwo naye we nafunisa omuwala olubuto nenkula mu bwongo bwange ate ng'odduse anti mukudduka odduka lwa nsonga oba otyo teri atatyakomera newajja oli nakulimbalimba mbu tugenda kusibanga it's a prank omutima gukuvaamu yes kati neneetereza dda saawa I started selling shoes ebyaddala nga nziteeka mu duffel bag negenda nenzitunda olamaze okukkiriza nti olubuto olukkiriza yes of course nga bakibagala okukusiba was she under age not really naye si buli muzadde mbwayagala omwana waabe n'olubuto kati ate ebyokusiba yalina propaganda netandika okukola bwento mu kutambuza engatto bwe nagwa mu industry yawo okubukedde awo emabega wa bukedde nenyingira kampu ne bagiyita Fenon nenguza omwana omugenza actually he was my best friend Jovan Kavuma the late awumule mirembe yeyanyingiza Fenon Fenon olunaku olwasooka natunda engatto nalinga ntunda ez'ebiri ezeena ne nayingira Fenon nendaba abavubuka emyaka gyange bonna beevuga bafaanana bulungi bawunya bulungi engamba wano wa omanyi banaye buli muntu ali omuvubuka teweetuulira va ku kyalo kyo tambulako genda olabe ensi omukisa gwo gulina egukulindidde wootamanyi kati omuvubuka aba yali alina nnuwa ng'afuluma nemuka papa gyebale nayina ttatu bwati nga ninamu engatto muno esobola okukolera nemuguza engatto zaali 3 n'azigula mu nfe emitwalo 10 nga sikirabangako buli emu yes nenga nomero kuna mitwalo 2 nangamba Brad kanzire emabega olinamu ebigatto ebyakabi ne bakyali bange eno waggulu bayina ssente n'abayita abaana ne bagwa mu bbaaga yange neekala nengamba wano wesitunda wano ngatto sina wano nava mu Fenon n'emitwalo 8 nga ninako amagoba ga mitwalo nga 5 nga gani nga sigakwatangako sigakolangako mwana gwe tomanyi nga nkeera kagudde buli nnaku dafo bagange ejjula nenze bali abaana baagulanga engatto buli nnaku luufu kubanga balinga baswatiza expense baligozese ku sente ntono buli nnaku nga jjukira naleetanga origin buli nnaku kali munaye ebyensi biri fane lumu nzijja Steve Jini oyo yajjira mu kabenzi bwe gwasooka omulaba alaba abaana bakuŋŋaanya ku dafo yange najja
kati of course bonna ne ngendo laba beebwala bwala mutima kupiki na manyo ye kati ono kabuje wawa naga mugula ki naga ono muvubuka alese engatto nangulako sando emitwalo 7 Steve eyesatu nenga kati wanate bwembaawo senga bampa so kati ngolambula nti bakubuuza sente mmeka ngenda mu town olira ngenda mu town nenfuna engatto ne buli omu ne bagimpa ne ngamba enagimpa dde ya 10 oba yesatu ze nina gitunda nga 5 ate ne mu town nga siwayo sente bamanyi bakuwa piisi 10 bagamba kitwala ne natwalanga 10 n'otundako 2 nozaayo 8 kati ku lumu nga buli omu ayagala okumpa wentuukayo niki nakuterekedde niki naterekeddewo kano jangu eno kati ngamba ne piisi eziri fine nezija ne piisi nga ndi sure zino zivaamu era ndowooza nakola sente ku Fenoni awo nentuuka ne ngamba I think lwaki mba eddobo bampa lwaki tebampa buwiddobo nenvuba kati omwana ono owatatu the fact that yeyanyingiza namufuula kyali wange kayenzi muwane kwetano nimugaa kano katwale sagala nziyingiza eri balirabe netufuuka bawamu nanjagala nagamba naye wasoma nagamba ye mwana nasoma ne ku kampasi katuition gyekali nsobola okuddayo nenkola kinenongerako nagamba lwaki tojja netukola nagamba wano tustructures waliwo abakola mizindaalo sound waliwo abakola amasanyalaze waliwo abakola mu LEDs amataala saba omulimu Steve genda omufate muga kati ngenda wa nanga kati gwe pima Steve olweggulo olemerewo oyogeremu naye omukulu nengenda nenjogeramu naye naye ng'obudde talina bulungi atakujjukira ku bya sando nunga mmanyi natuuka tayimu ngoloza nkolaawo walayi buli nnaku nga ndeete engatto nga ne bwe bataguze mbeerawo nejja nabaakambe kati Steve oyo musaba mugamba papa gye baliko bampita Miki naye njagala okukola ndi musajja mukozi ne mubuulira of course background yange nkuziddwa single mom kitange teyasobola kutulabirira biki naye maama wange nzaaliwo story nemukwatako nagamba sirina budde nja kulaba kati Steve muyaaye Steve ye muntu apima patience y'omuntu nze namala ku Fenoni omwezi gumu nga tebannanziramu naye nga mulaga wendi nga bwajja muwa kano era nga mukolamu kano nga mugapa ponzijukira wendi kati lumu mba ndi awo wansi omuvubuka bamuyitanga Adam eyakuliranga nampita nagamba how are you Steve yangambye yagala okukola wasoma ki wafuna points mmeka nemugamba naye era ne campus ka fees just kagootaanamu of course toyinza yogera mazima nagamba kati oyagala kukola ki nemugamba ebbanga limaze nga mbalaba kuba naliwo nga kati mbiina ne muto lumwe nga tonaziretanga ku site nga bakola nagamba nemugamba njagala nnyo TV naziyita TV njagala TV ezo ati nga ndaba bapanga baziyita LEDs naye tofaayo genda olaba azikolamu bamuyita Jemba mugambe nkusingisa enkya sajja na baaga kolo nazissaamu ngoye ziddugala zenakoleramu natandika site yange yasooka nga nkola ne Fenoni najja wano mu 2017-2016 awo mu Victoria Hall nensitula buli kimu nga nkisitula buli kimu nkisitula buli kimu nkikwatako buli kimu nkisitula kati nkakasa kajo nga bamuwa $5,000 olunaku nemmere nensitula olwo olunaku nakutuka nenzirayo waka neneebaka naye wakyali wange wenasulanga kati nentetenkanya nenkola omwezi ogusooka nemmanya guno omwezi we mbafuna 5,500 yaba ninawo akasente nengula ekitanda ensambya saakijjaayo nensasula omufaliso saagujjaayo nengula entebe tusiita nengula faani nga buli kyengula nkirekawo nkiguze nenfuna akayumba kange kaali ka $8,000 n'amasannyalaze 9 okafunyewa Kibuli naye eyo munda kayumba kange ka $9,000 nensasula emyezi 3 nengenda nenfuna akamotoka buno bu pick up naye nga akamotoka nga tusooka nsambya twajja tukwata kimu ejo neewera naye nenzijanga omukono guno Ruthi jukira kwe banzaala naliruuza nalisula okwo sirina mukongoye kati nga mpitawo abalenzi bonna abamanyi nga bakola ndaba onaye nga nkola luumu yange ngefaanana bulungi
naye nga ebya events nga bw'obimanyi nga tetusula waka musula ku site. Olwo mama baby azadde? Olubuto lukula. Oli naye? Nedda. Saabeerako naye. Olubuto lukula naye ng'olumu mulaba olubuto nga lwagejjamu nga mulaba ne mwekweka nga kikangaaga sikikkiriza mbu ndeeta omuntu ku nsi amuteredde. Omuntu omukyusiza shape. Naye obulamu bwange bukyuse nfunyeemu ka iPhone nga ka iPhone 5S nga nkyuse nnyo nga ne bwondaba olaba omuvubuka afaananamuko obulungi akyuse ensala ku nviiri nkyuse engoye mpezezza bokisi ange 5 yalina ebokisi emu nkubuulira n'abako kati tukola naye jjukira nkugambye tetwafunanga budde buba waka. Fenon yanfuula so busy nentuuka nga sikyalowooza n'abavubuka be nanyanga nabo nembita but I saved a lot of money nkubuulira amazima. Nalina akabokisi k'ekyuma I saved the money. Namenya akabokisi kange mu 2017 nga nina $9,000,000. That's when I bought my first car. Olongo saving ameka apade? $5,000. Jibakoze n'oteeka buteesi muli? Yes. Because of all it? $5,000 ndidde wano ewaka nga tulina van. Nina van buli mwana naddala abasula eyo ewala nga bakuteeka ku mulyango. Nensevinga sente nengula akamotoka kange akasooka kaali ka Bito. Nali sirowooza bulungi anti era kati omuntu ezo sente nandikoze bizinesi ne nagula mmotoka. Bwe ngula emmotoka enkyagitwala ku Fenon jjukira ndi mupya n'akajja amakampuni amalala ndowooza bakunyiigira ne bali abaana they motivated me so much. Buli mwana najja n'akakebera ne bakavugamu oyo n'akazza naga ofunye emmotoka ofunye ekyuma ofunye kati nga ninda Steve ajjanga muga papa naguze akamotoka nantunuulira naŋŋaana naye wadde teweetaaga motoka bwadde weyaŋŋamba. So you don't need a car. Because they drop you off? Yeah. Nakinyonnyola nagamba kati oyo mwana agenda kukulya. You don't need a car. N'agenda nenzigwamu amaanyi. Motoka kange nenkavugamu wiiki emu wiiki bbiri ne kakuba ekyuma wansi kaali ka Germany nga kya mitwalo oba 5 nentandika okujjukira kye yaŋŋamba nga kayiwooyiro. Tandika okujjukira kye yantegeeza. Motoka nenkatunda nengulamu piki. Nagula piki zaali 3. I think awo ne Ivy baali bagenda mu muzaala. Y'omwana wo? Nsasula awo ekibulu we bamuzaala. Obulamu ne butambula. Ne mama Ivy n'asigalayo ng'ali eri omuleese waka? Obeera wekka? Nabeera nzekka. Oza ki ekyakusikka okufula omuganzi mu Fenon? Bano obutazimba mitima? Kukola nnyo. Kyemmanyi omuntu yenna omukozi tosobola nnyiigirwa bantu. Yes baŋŋamba ndi casual wa screen kuba nze Ruth nkubuulira nali casual emyezi 3 nenfuuka permanent. Ruth baŋŋamba zino baziyita LED nga bwe ntuuka ewange waka kino nkikubuulira nkubuulira omuntu ayagala okuva mu bwavu natuukanga ewange waka nenteekako YouTube nenteekako screen nemmanya we bazikanika nemmanya weeba efulikalinga kino kyekigiruma nemmanya weeba ekola kino kyekiba kigisumbuwa nenteeka screen eyo mu mutwe. Adamu bwe yampa test ya permanent yaŋŋamba genda Mikiro nsibire ekisenge kya 5x3 walifuna abaana bakuteereyo truss nakikolera essaawa emu nga screen eyiseemu ezannya vidiyo buli omu n'awakana. Siyagitaddeyo naye nga ngitaddeyo. Kino lwaki kyakulira mu bwongo because oli mwana muvubuka ayeeyeeya okuga nti kati kanzaawo akanze ku YouTube okusoma kino. Did you see it coming? I'm not really naye nze ng'omuntu Ruth nze ekintu kye nsinga okwagala ku nsi kuba bulungi kuba naliko obubi. Kyova olaba if you see my page nowadays ngezaako kuyamba bantu lwansonga manyi obulumi obuli mu kubonaabona. Manyi we kiruma okuba nga tolya mmere. Manyi we kiruma okuba nga olina empale nekugubira ku mubiri nga
Otunya mama wo nga ekyoka temukirina naye nga mulina okubeera. Manyi we kiruma. Omanyi abaana abasinga obulamu babutwala for granted. Naye omuvubuka yenna ali eyo ng'osobola okufunamu akasente oyamba abazadde bo kuba teri agenda kuba kuyambe. Yagala nnyo maama wo, yagala abantu kubanga eno ensi nze Ruth ondaba omanyi lwaki ssente nze tezineemazaamu. Nze nsobola okufuna miliyoni 4 nina abaana nga bwebalabe benzize wano nabo. Buli omu ne mugamba gwe bulijjo tukujerega lwa ssimu katugigule eveewo. Not because nina nnyo sirina nange nina byenjagala obaako ne kalina yes naye ebyo byonna byansi. Nze nayitanga ewaffe ne ngamba kalago mabulooka naye banzigalidde ebweru. Okitegeera. So nabadde ekamwokyeyo nendaba omukyala nga asula mu kibaati. Omwala guli wano, ennyumba ye eri wano, ng'amazzi g'omwala agawunya asula wano nga gamuyita wano naye ng'ali akulaga ali oke n'abaana bannammwe mwana nze abakyala twefiiriza bingi olw'abaana. Natunulidde omukazi oyo ne ngamba this is my mom. N'akuzaayo emabega. This is my mom. Omanyi tomanyi lwaki yatuuka awo si mubbi. Tomanyi lwaki ali mu mbeera eyo. So nze ngamba buli muntu alinamu kasente yamba abantu. So basically bw'otunuulira abantu abajeera ofuna ka flashback akamu ke mwalimu. So n'oyamba ng'olabanga omuntu singa namwe yajja n'abayamba. Nze ngamba singa nina obusobozi singa nina ezo ssente omukyala oyo naadde mutwalidde emmere ne mutima nga ngamba batonda essimu yange mutwale mu nnyumba ennungi. Nagezezaako nokimugamba omukazi n'aŋŋamba kati ontwala onsuula eyo. Ne mugamba nsobola okusasulira omwaka gumu. N'aŋŋamba leka wano. Lwaki okoze tekimala nateeka n'ekyamaze. Ng'alaba ogenda mujjamu obwo obulamu omuteeke mu bulamu bw'atalabangako naye atodduke omuleke mu mateeka. Okitegeera. Yesu omugambye ogenda mufunira enju ya mitwalo 10. Yes kati nze nga ndaba njagala mukyamulemu n'aŋŋamba bannange oba mundeke wano. Yes kambeere wano kuba njoza n'abakazi ababaddewo bonna abamulabirira ng'abamu bakaayana naye omu n'ababuuza omuvubuka ono bw'atadde mwaka bamutanaalo ngaddewa. Okitegeera. Agenda mujja wano tetumukanda renti naye nga wagamba mwana buli muntu ali eyo ng'olina bazadde bo ne woba tolina kyamaanyi kale genda obabuuzeeko kimala kyokka ekyo. Omukyala yekugana okuvaawo did it make sense to you? It did. Kubanga Miki bwe mba mufunidde enju ya mitwalo 10 that's 1.2 omwaka gumu muteereddemu ekitanda kya mitwalo 3 n'omufaliso gwa mitwalo 10 muteereddemu ka kapeti ka TV ofuli miliyoni 3 ngenda kukyusiza obulamu naye nga kyambuuza ye nga kyafiira kuba yantunuulidde nanga mutabani n'akaaba nanga weebale naye ndeka wano ogenda kati bangobe wano omanyi alina kye yaŋŋambye ng'obirabanga ebyokusaaga naye wano wonzija genda bawo ngende mu nju baŋŋambe nagaggawala wano nkomewo nga tebakyakkiriza kanjira mbeera wano tuyiye mpola nagamba jasinyambo gyengo ndabeko okitegeera. So jasinze ŋŋamba buli muntu ali eyo oba olina obusobozi ku nsi obuwa omuntu muwe ate buli mwana ali eyo nga olinawo oli fukamira oyise emikono mu maaso ogambe Katonda weebale because people are badly off. Omuntu ng'omuwa essaati gye wayambala emyaka 2 ng'alaba omuwadde gold ng'alaba obulamu bwo obutuusizza
gwe kabaka ng'alaba takirabanga. So buli muntu ali eyo gwe ali mu nnyumba y'emitwalo 10 nga yo complaining okola ensobi y'amaanyi. All you have to do kwebaza then grind over worry, kubanga at the end of the day tomanyi kigenda mu maaso mu nsi. Abantu abasinga balaba abaana abato abali ku street ne bafa nnyo ku abo. Naye ate nga waliyo ddala omuntu oli genuinely nga mwavu. Kati ono naye asobola n'okujja ku street ne waliwo ali eri tamanyi na waatuuka ku kkubo. Abaana abantu gye bali mu Kampala nga tamanyi simu. Simu. Mukazi namubuuziza mami toyina simu tukubire ku beewammwe biki? Nanga mwana wange nze ondaba wano wendi. Mbala luzibye Katonda y'amanyi nze simanyi. Kugamba nti mbula zirya ngule simu. Nange nze Katonda kati y'amanyi. Ate nga she was not a begambwa akugamba ndokyayo. Naye ng'olaba so just eŋŋamba buli muntu ali eyo beera n'omutima ogusiima ky'olina lwa nsonga waliwo atakirina naye nga muganda wange nga bakutaddeko mu bulamu bw'ali mu wiiki emu owetta. I know. Oyogedde ku maama wo nti bwe tulina abakyala bulaba maama. What happened to daddy? Nze nkuze ne maama wange. Taata wange saafuna nnyo biseera kubaako naye. Lwakuba tuzzeemu nga nkuze yes naye nze nkuze ne maama wange nnyo lwa nsonga jjajja wange yafa in 2007. I moved nenva e Kawempe nenzija e Kibuli. So nkuze nnyo ne maama wange. Nze simanyi yadde kikumi kya kitange saagala akulimbe. Nne we nali mbeera e Kawempe nga maama wange amala kujja mukazi wattu yali akolawo ku mukwano nga bapaakinga sabbuuni naye nga nsoma basisita bange basoma nga ne bw'oyagala akagaali akakuwa. Maama wange ng'ayambala olugoye lumu naye nga ffe tulyokke akitegeera. So nze taata wange nze mulabye bukulu. Actually taata wange okuddamu mulabye muzimbira nju. Okozeemu? Mulabye ndi muzimbira nju we. Otegeera otya nti mami yali talinaamu mukazi wattu? Omanyi abantu abakyala tumanyi okulowooza nti abaana baffe tebamanyi kye tuyitamu. So when did you notice nti bambi mami is struggling? Omuntu yenna ategeera osobola olaba omuntu atali bulungi naye ng'agezaako kubalaga we are okay. Maama wange ng'ajja e Kawempe otukyalira n'abawa ebintu byaguze nga biyitirivu sabbuuni migaati ebiseera ebyo kwaliko oba tiputopu ne zesita nga tuli buto naye nga waba awa jjajja fiizi ng'azimuwa n'akutunuulira n'agamba nyamba osome obusente bwange buno bambi musome. Kati nga mukulu waffe yasinga obitegeera era nga we muba mugenda twasomeranga awo e Kawempe wansi ku Bright Future namugenda nga gamba oba wosambasamba nga gayigato lwaki ogisamba maama talina ssente nga buli kimu maama nze nkuze mpulira maama sobola nze omuntu gwensinga okwagala ku nsi maama wange. So do you regret ebintu bamukola awo ng'ovubuka? Era mu kukula nze neetondera maama wange nnyo naye of course muzadde ategeera yagamba ebyo biveeko. Era akabeka amaziga ag'essanyu kati ng'omaze okikuba amaze okukoona akagi. Maama wange si muntu agetinga impressed amangu. I think maama wange olunaku lwe namulabako ng'akaaba oba lwe namutwala wenzimba. Kuba nakikuumanga kyama for some time naye bwe namutwalawo n'asooka atunuulira enju bw'ati then n'addayo mu mmotoka. Of course kibanda alinga nze lwakyafu. Then mama wange she's proud of me that I'm 100% sure kimanyi because I'm trying so much. Naye lwakuba naye ng'omuzadde alina by'atusuubiramu ate ng'atusuubiza tujja bikola because why not? We have life and we are trying. Tetubba
just tusinza Allah nga tugabirire. Well, there's a video gy'alabako nga omutwalidde cake gy'akolera. Yeah. Why? Tabyagala. Yali adduse. I know. Yeah. Yali tayagala bantu bamanye mbu ye maama wange. Actually okuva we bamanya bamusumbuwa, abaana basiiba awo, yagala kwegatta ku Miki, yagala kubeera nga Miki, kubira Miki mubuuzeeko, yali takyagalira ddala ebyo by'akolera. Naye, I mean, why not? I know, right? Bw'otuukayo gw'ogerayo wansi eyo, tebakutawaanya because of your status right now? Kati bammanyiira. Miki. Naye nga buli omu akola bibyo. Omanyi, there is a time otuuka kati ng'oli muntu. Kati ate nze sirina nnyo budde mbunze bampita gundi nebostingire ku bantu. At the end of the day gw'oyagala okwebostingirako omulaba ali mu mbaawo alina kaadi we naye akusinga ne ssente. So you have to be you, n'okola ky'okola n'ovaawo n'ogenda. Your mentality ojijja wa? Steve G. Okay. Steve when nafuuka Miki simu Stephanie yantuuza n'angamba, you're not the first person I've made a lot of people. Naye kisinza okusuula abantu bonna malala nakwemanya. N'angamba be humble to people because they made you. Oyo gw'oyitako n'osiibula ow'emmotoka gw'oyiseko ow'ebigere agenda okukuwa like ow'emmotoka even mikono gye giba ebiri ku kibi. Anga just be humble to people, be helpful, because nze we nali ku Fenon awo ndowooza omwaka ogwokubiri Steve yanzayo ku ssomero and I did graphic designing. Yanzayo ku ssomero. N'angamba yamba buli ky'osobola. Nze sibeera na bavubuka mbunyina nnyo naye tekisobola kunsanyusa omwana gwe nalabanga ku kyalo omuto nga ayiza amayirundi sigala. And I've moved a few nembeerako nabo at least malaze ku bulamu. Malaze abantu omanyi kyekisinga nsobola obutakuwa ssente nenkuwa connection. Asinga malaze ku bantu abakyusiza obulamu bwabwe. Wow. Fenona akuzayo kusoma ku ssente zo z'omusaala obezise? Yaŋŋamba bino sirina byogera ku kamera naye yaŋŋamba tugenda kuwola ssente osome tujja zisala ku musaala. Naye paka kati myaka 8 sirabagaye bazisala. I believe yakikola to move me. Exactly. To know it's my money I'm using to go to school. So it's all about me. If I want to lazy out, it's okay, but it's my money at the end of the day. The phone I will take is going to be about me and my money. So I had to focus and be in school. And guess what? After 3 years, I graduated. And my ceremony was at Fenon Events. Our compound. Okay. Yeah. It was not so much, not so big, but it was okay. Right? I mean, yeah. Exactly. Graduating and yeah. So, did you pick the course or did you put on the not really. I was already doing this. Okay. Yeah, I already am holographic design. Just again, I'm a yeah. Mami ajja bamugaye bakuzizayo kusomero. What was the reaction? Mama natandika okukola yali afa ekintu kimu kulaba omusajja yankyusa. Yeah. Yalwana nnyo yamala najja kufuka office n'afukamira amubuuza essimu n'amugaana. Nekye yali afa kulaba ku musajja yankyusa kubanga nze my mom yali alowooza ngenda beera muntu agenda okozesa drug. Yeah. I really thank God. Actually, I'm being frank. Sikwatanga ku sigala ne munywa. Ne ku street kwali? Yes. Sinywanga ku mwenge, simanyiwe kukuba. Ekintu kye nakozesaako it's shisha but it's all bogus. Ate namunywa occasionally nengamba kanyo ku shisha ndabe but it's useless. It's a simanyi bala. Wow. Yeah, the simanyi bala. I think that's how I've managed to save my small money because all I know is go jamubala. Someone will be like, hey, Miki seems too funny. But remember the people you're with in that bar, Bakolera State. The people you're competing with by nazi businesses. Omwana ina bondi ye moto. Right. Goli waka mukamu kusonda. So nze bala I think okutandika jigendamu when I had my show because I had to do the appearances and stuff. I mean, to tell people about my show, to tell them I want them to be at theater.
that's when I started going to bars. Are you a boring boy? Yeah, so much. I'm a TV guy. I always want to be on. I'm alone actually. I would say. Yeah, I'm alone. At him or like inside them or college. Just watching TV and stuff? Yeah, dating is to TV to dating. Yeah, because I mean anyway, I would say the one I love it. Sikyalina kinsurprising nze nina omuntu asobola okujja n'angamba like stuff don't move me no more because I mean saabiraba saabiraba kati ne wekijja mu bulamu bwange kati nze when I got my visa to the UK nga ngenda ku show I told my mom nemukubira nemugamba mama nfunye visa nangamba jangu ewaka nansabira minga ndaba ngenda genda akomewo asabye ne mugamba nze my dream is kugenda Canada soma filming. Ogenda Canada? Nsome filming. Okay. Wacha musomera Canada? Oba US. Wonna basomesa filming? Tekiggwa. Okay. Tekibulamu. Tekiggwa. I believe when aba mu ssomero connection is ensobola okufuna ensobola bawo some Hollywood. Kati that's why ngezaako to save for that. Actually I'm saving for that. So it's working in the USA. That was your first my time. UK. That was your first time. My first flight was China. Steve G. Bankolera nze passport. Let me tell you something weird. Bankolera passport nga ndize screen zino. Steve mu 2018 yajja. Passport zaffe baali bazitusaba naye nga ffenna kyetumanyi tugenda ka trip Dubai yakyogerako musevinga akasente katwesunze enyonyi nga bw'ogimanyi. So nali nvaawo ku mulimu kale nalina bye nakolanga abamu byabanyizanga nze Ruth nga sobola kutuula awo nga screen zenkozesa omuva 10 ekiwa omwana wange amata ziri mu store ziddugala twakoze kati nalina omuze nga mpita bakajo ne tuzijjawo ne tuzikuuta kaisivu nga mbiraba yes abakozi abamu baalowooza nga nze banneegula naye nze ndowooza buli mwana ali eyo teekamu art ku mulimu. Phone cover tozireka kubeera mu kifo kimu mwezi gumu ozituuseemukko osanga client ayita waana alaba ebadde wansi n'emukolera. Toleka masimu kuba wamu eya pinki gizeeko eno eya papedde eno like lwaki oteeka dami yeemu n'engoye kyusaako. So Steve ampita ekiro zali sawa 2 biseera ebyo nali nina Noah 2018 kuma Noah yange nampita miki jangu nagambe nkya tugenda China mwana gwe tomanyi tomanyi wallahi ngende wa mama nemugamba nga ndaba siri seefu nyinza okufuna obuzibu sifuna akabenje nenziruke wange simanyi nengende makindi neneebaka bwenzuukuka ndabanga tayimu etakoona alamu nagiteze bubi nenzuukuka nendaba firimu paka sawa 12 sawa 12 nenaaba ng'engoye nazipaakinze keesi mu mmotoka ku Fenon sawa 2 tekibangawo. Twali tugenda kiro naliwo kulwayo ekyangiraawo mukubirako ku 3 nagamba lwaki onzuukusa negamba papa mbadde nkubuuza kati tujje naki naye nga mbimanyi yabiŋambye nanzijjako. That was my first flight. So how was your experience working to China? Nali ngenze soma strictly twali yalina screen gye yali aguze bagiyita P2 I think mu Uganda fa baali basosogireeta so nagisoma nenkomawo nayo nengisomesa abalala wiki 2. Ebbanga lyomaze ng'oli mu Fenon biki byolaba biri different from other events companies? Abasinga ekitufuula different ekisookera ddala ffe sobola tuyita ba eventologists. Ekitufuula different ffe tuli ba perfectionist. That's number one. Steve Jean
asobola olaba layini gye mukubye layini eyo n'omuba akantu mwakaguze miliyoni namba ng'ekyame ne mukajjawo ne mugula akapya ne muteekawo akalala. Ayagala nnyo ekintu nga kiri top notch. Ye muntu ayagala ekisinga, ye muntu agezesa. Ffe tusobola okubeera lwakuba kati zino siyinza byogera bya munda. Ffe tulina bye tukola ne tugamba ekyo tugenda kukikola and you do it. Steve Gini ye muntu atayagala kinnemye. Research, make phone calls. Bali bakikola batya. You can do it. Oba wabaddewo ekkololo ku Watoto stage. Twakoze stage actually mu Uganda yakasooka okubaawo. Yeah, nze nzijukira the day I was going to lose my job Banaboy ku Sheraton. Steve twamugamba screen zigaanye. Naweereza message mu group y'aba screen. Nagamba screen ezo bwe zigaana oyaka. Mwenna muveewo mugende. Nawe nasoma bwenti message Ruth bwenti. Nengenda ku YouTube screen neyaka. So kiri mu bwongo bw'abantu obutagezesa obutaagala okitegeera obutamanya n'okwagala. The problem a lot of people have they think inside the box. Exactly. Kyekikyamu outside. Yes. Naye singa ogibuukamu n'obweno osobola okukikkiriza mu screen osobola okugisiba n'eyita mu mitwe gy'abantu osobola okugisiba n'ekola bweti. That's believing in yourself. Yeah, that's us. So ekibafuula different okubanga mukola ekisembayo. Ffe tukola ekisemberayo ddala. So ekintu kya Jose Chameleone stage okugwa kyabayisa kya. That's enkuba ekyo nja kugamba twaliginga stage eyo bulungi. Everything was okay. I'm telling you. Buli kimu nga kiri set. Naye embuyaga nga bw'omanyi tuyina n'ebipima empewo. I'm telling you. Kuba ffe tugenda okujja ku event buli kimu nga tukikoze. Empewo ne weather nga we twagisoma weather forecast. Yatulaga enkuba egenda ttonnya naye nga teriimu muki. So twaliginga stage emabega. Kati senga yatulaga erimu embuyaga twandiriginze stage n'ebyuma n'emiguwa gy'ebyuma. So twaliginga mabega ne tukuba gundi enkondo mu ttaka ne tuligingira okwo. Naye embuyaga eyo bwe yajja ebisuuka ebyo bye walaba byali bikoze bwe biti mwe yakwata. Kati by all means. Yeah, that was a setback. That was a setback. But we thank God twakagula screen ndowooza. Twaguze ekisenge ekisobola osibeyo Victoria all your night tugyetolooza screen. And we're going to do it. Wow. Yeah. How do you prepare for a day on the Moyayo show? Event? First of all, tuli basabi kyekisookera ddala. Ekyokubiri bwebanga event eba event tulina byetwerabira okuva ku simu ndowooza wagezeeko ku set ona basinga bwedi set music buli kimu tumanyi wekiraga. Wow. And the teamwork gye mulina. Ati ffe tetuliiko bino mbw'oli wa screen bulwakuba mmaze kantuule no lwaki otuula ng'oziza endalo waali kati bwe bagenda kuwaana watyo wa screen nga munno tannamala era omugole ajja kujja agambe bannaaye naze ku Phenon screen nga byako ebintu byaye bya kisiru so all you have to do mukwatireko muzindalo muguwanike. Teamwork teri kimenya teamwork never. Kyekibakuumidde awamu okuba nga mukolera wamu. Tuli bato. Oh, okay. That makes sense. Tuli bato. Tuli bato lwa nsonga ffe ebintu ebyaffe Miki bwengula kawundo nenjireeta ku ofiisi buli mwana agenda kujja ng'aseka agwa gireese kandabe ne mbosi wajja agambe this is nice lwaki eno yeyemeka ennungi naye waliwo ate eno abaka tubozaako eno. That's us. Naye walala agireese ng'oli addukako mu kyalo abakkiririza mu byamalogologo embwa agiyiyeeko olubugo simanye kusudde kabenje. Tuli bato I believe kyekitukuumidde awamu kubanga tuli bazi 28-30 n'okudda wansi abasingawo. Basinga okutawaanya ab'egyo emyaka. Naye egyo emyaka bw'otandika okuyingizaamu kasente you can focus. Kati ate n'ekitufuula abakozi ffenno ne tufuula busy kubanga buli lw'okolayo akakadde n'ogakaŋŋendeko kano kalye nkyanga baleeta embaga 3 nga zikkuba aga Miki twala kutunda embaga eno kati awo
Tobana excuse. Yeah, we are a busy generation. Okay. So, abantu abasinga kasala nga boss ali friendly wabawo akamanyiro. So yes. how do you handle? Steve Jin tali friendly. Yeah. He's a father figure. Okay. Steve musobola oseka wano najja ku event nga screen gye yagambye y'omusayidi tonagiteekayo naggoba. Fenna tukimanyi. Aseka naawe n'ate si mukwano gwo. Fenna tukimanyi. He's so friendly. Ali down to earth. Ne bwe kituuka ku mulimu gwe. Kyomanyi omumanyi. I know. Kituuka ku mulimu gwe. You're done. Olafunyiko olunaku lumu. Mulimu ng'olaba gukuva mu ngalo ng'oggyeko kino kya Burna Boy. Yeah, ku Fairway Hotel twalina conference kaali ka presentation yako natwala screen naye nga sigikebedde mwalimu screen enfunga nnyingi kati negipanga ate nga abantu batandise okujja ngenda ogiyisaamu wano ku kompyuta nga kuliko pano nga 5 nga nfu client n'atandika okwecwacwana n'agaana osasula but n'amala ku last ne tuzireeta nga batudde ne tukola nga abaclient batulaba takyagala ne tukola abaclient nga batulaba I think ne bansuspendingamu omwezi oba guno oba wiiki emu n'ennaku nga 3. Akaseera ako kaali katya gy'oli akasuspend? Of course it was trading and stuff nga bw'obimanyi kubanga nange saakyagala naye era okizizaayo wali kamanyiro time etuuka you raise out n'ogamba mbikola bulijjo naye ng'ate kyangu nnyo genda mu store obagamba abaana mutikke eno gikebedde mutikke eno so it gave me a lesson n'abaliwo era tekyali kiteekebwa ku sukulu nga tekikebeddwa. Naye naffe baclients olwamu oluusi n'akamanyiiro tofunangayo client oyo akwambalira because Steve Jin always aba ffe batuvumye naye ne bwonvuma it's okay. Kasensa weesanyuka. Amen. Why not? Client naye kimusukako omuntu akuwadde obukadde bw'ensanvu ate alaba mulwawo so okuva mu buntu kya bulijjo provided tosukkuluma naye omuntu okumuwoganira banange that's okay nga akwasaganya ba clients nze sirina lukusa bayirayo tebula bonna tubalina aba relationship manager biki ngajja kukwasaganya kuba nze ndira sigenda kwereega naawe manyiteekayo screen era onvuma nkulaba omugalirayo tolina busungu buli omu alina obusungu nze nina obusungu ne waliwo we butakola at the end of the day omugagga tebamuleeta kujjako bitono naye ndwawo nnyo ezzala oli kuleka likujjako saagala nnyo omuntu okumpisaamu maaso saagalira ddala omuntu okumpisaamu maaso akulengeza ati yes kiruma lwansonga nange mba saagala nnyo kulengeza muntu oba tekirina kyekingattako. So how do you balance Phenon and TikTok? TikTok nsobola okugamba time yatuuka ku Phenon ng'omukulu akimanyi nga nkola katono nnyo nga sibeera nnyo gundi ku TikTok ku Phenon nga TikTok ntwalira obudde bungi. What is your relationship with Spice Diana? Badde wange nnyo. Mukwatagana Spice I would say mu industry yaffe eya Uganda ninamu abayimbi bange bejja okugamba they are weird people. Spice is a weird she's a weird omanyi buli muntu atuuka waggulu awo kuba nange fame is something kye batafuga naye nze mulimu abayimbi bendaba neŋŋamba kati Katonda oba ono yamufuulira kyowakabi. Spice talina basita because Spice asobola okukola ekintu ky'otasuubira mwana. Nze mukyalo oyo nga mutuukirira tukole natya yes bampita Miki nakyo kyaliwo naye ye muntu asobola kyemanye yawa juice okuva ku nze paka ku mwana wange anvuga naye nga mwenna olaba banange mulidde
kati gwe Kimiki onsanyusa kati ngugamba tumazeewo omwezi gumu naye ate ng'olaba omanyi n'omuntu apretending omulaba nze I see a lot of people putting that woman down naye kiba kirungi n'obaako mu bulamu bw'omuntu that girl ayina omutima ogusembayo ayamba mwana. Is it because you share the same story? Not really. Naye ndowooza bamaama fe abantu abamaama be bakuzizza tuba banjawulo. Then Carol Kasita, Vixen, Epas, kati ne Epas alida spice. Ate Epas muko. So mulimu ya spice yava mu kubanga kuba yasooka ba boss wange. Nga muwandiikira content. Okay. Kati nafuuka sister wange. Okay. Nafuuka simanyi. Chali. Yeah. How is it like working with her? Are you flexible? Character? It's fun. Yeah, it's fun. It's fun. Ye muntu ng'ojja okukola naye ekintu ne mutashootinga ku lwawo. Ye muntu gw'oleetera ekintu n'akuwa idea n'ekwata. Ye muntu ayagala. Amanyi abantu abasinga nze nkozeeko n'abayimbi. N'omuyimbi asobola okwagala oba Vixen we n'otuuka ku gundi n'akugaziwa. Right. N'oyambala naye bino ebyokukola video you people have to bond. Kati togenda kunga Miki smiling naye ng'omuntu obwedda mpa attitude. Yes mumpadde akasente naye smiling. Touch feeding. N'oli omuwala bambi akwagaza okukola naye ne wooba ozze nga toyina vibe n'agikuwa. Gwe sanyuka, lwaki tosanyuka? Miki njagala bano abasajja abansayininze batusumbuwa nagambye manager abagambe ne Roja baagaliza n'abakubira si bigambo. Bannange nze nkola ne Miki naye obuntu Miki tasobola baamu lwansonga talina mmwe. Nze I think endorsement yange esinga okunsasula paka leero ya Buganda Kombucha. Nze Buganda ambassador Spice ye yagimpa. Yanvuga n'antwala ew'omugagga. Namuganza akalango koyagala nza nnyo n'omwana waabasi yakawandiise. Sijja kakola. Roja nankola ati nangasaba milioni 15. Wanje? Yes. Nengamba muzeeyi nkawandiikira 15. Muzeeyi naga ezo nyingi naawe. Akalango kafa Buganda Kombucha. Roja namugamba muzeeyi ono omwana. Roja namukuba ekikopo omwana awandiika bwe muti milioni 4. Oleeta bano. Kale kugamba sente ne bazikuwa obatemera n'oyagala okuwa n'agaana ate gwakwokya naye olwogenzeeyo okuwulira amazima. Roja n'omukubira n'omugala Roja gyebale mbadde njagala ku mmotoka. Nagamba oliwa? Muganda wange tukoze tutya? Tuma omwana agikime. Kugamba brother nze Spice ankubira nankeberako ne Lydia Jasmine. Why brother ng'obuze? Tukyakola content kyekigaanyi are you okay? Are you depressed? Weetaaga okwogera because bo babibaddemu babimanyi. Nagamba jangu oba weetaaga mu push tell me. Nomugamba ndi okay Justin ninamu ka break. Naye maama ali bulungi. N'omukubira mbadde njagala nkolerero ka video ngo wishinga mama wange birthday. Nagamba naye neebase kyana gwe n'avaako ogenda olaba yeekozeeko akakuweereza. So do you think babikola bino omuntu bakwagala oba babikola because it's genuine you push love? them? No, it's genuine love. Okay. Yeah, it's genuine love. I'll tell you. Takikolera nze nzekka. Oyo mwana asobola okugendayo side nga siriiko n'amukolera drop y'engoye. Kitegeeza ye nga she's a free soul. Industry tulinamu abaana abali ddala abali clear. So talking about engoye, line engoye, who is your designer? Nze nali ntunda ngoye nangatto nagambye. Nadde nse ne kuwulira nga n'engoye nazitunda of course. Teyasobola omwana yenna owadditti yaba abimanyi. Nze neeyambaza naye ebiseera ebisinga Saidi yanyambaza atunda ngoye. Nina n'omukongo wange bamuyita King August. Be babikugattira. Be bangattira engoye. Miki taata afaanana atya? Taata wange? Gwe. Oli taata atya? Bwe nafuuse taata omanyi kankugamba ekintu kimu njagala nsooka nzire ku content wange gwe nkola ennaku zino. Ruth ffe tubasesezza ekimala. Kituufu.
time egenda tuuka nga era kimanyi yatuuka kuba last year yonna tubadde tuli mu competition wa skit ono aleese ki otata Kimbowa yaseseza ki ono pastor aseseza ki Kimbowa Chakala of course ono akoze kaliwa kubanga life eba competition kati tetukyalina kipya kyakubawa naddala nze it is now 4 years naye omuntu agenda kugamba Miki nno alina byakola ennaku zinaddiza abantu nze nina omusajja gwendaba status ye we met emirundi ng'esatu nampaayo ssente ndowooza ku show yange n'obaddako bamuyita Yasini muto wa Hamu omusajja oli wakuba si wa kamera naye Ruth oli omusajja ayamba agulira ddala emifaliso ekimotoka ekimalayo obunene bwekiti nemmere yes nemmere yes omusajja oyo nina ekintu kyemulabyeko kiri ekintu kimu okuyamba tekitegeeza yadde yes alina naye okuyamba yakinyambako lonna nga okuyamba tekitegeeza mbu olina kubanga olina nnyo nangamba Miki olina bafolowa bameka nambuuza olowooza bayinza kyusa bulamu bw'abantu bameka nangamba bangi nangamba ojjukire wali ku shoyo ng'otuula ku live wasonda ssente mmeka mu tiketi nentunulamu walayika zaali nyingi nangamba kubamu akafaananyi sho luli wakola ya charity nze nakola sho nengaba ettaka piki nenzizayo n'abaana ku ssomero njogera amazima ku mwana wange ssente nenziwa abaana ne baddayo ku ssomero batabani bange basobola okugamba njogera amazima nasasula production ya Fenon yali ya base manyi shoba wagirabako yali efaanana zi screening bikizi then netukola omulyango nengukwata nengutwala ku orphanage era netukola she endala neggayi bamuyita sefuka ey'ebikonde era mwebaza ne ssente era twazitwala ku orphanage basonga abo abaana abazeeyo ku ssomero ekyagenda tuuka abenga ggwe ekyagenda tuuka ayamba omwana wo omanyi ffe tukkiririza mu kuyamba mpankuwe nawo ye emitwalo gyange anaalinziriza tagenda gikuwa wabula waliwo gwe wawa 10 ku street kenkeera kati yagenda eyo Kongo n'alima golodi n'akwasa nga yagenda okuwa emitwalo gamba n'okusabira essaala gy'asaba omufunye kati omusajja oyo yaŋŋamba ebigambo ebyo nze byanyingira nnyo mu mutwe sikunyingira kokka ne nange ng'omuntu neŋŋamba naye kati bino yes kati saawa eno nina bbanga nzannya firimu okagala okuddayo okusoma nina bbanga nzannya firimu nina bba mu production house nga nnene essaawa eno nina bbanga nfuna abaana ne tukola bintu byakabiri si kwambala bupale kusesa bantu they are tired naye kati omuntu bw'akulaba Miki alina kyagatta ku nsi ye kibasanyusa kati that's why I chose that path and 100% it is my money and I don't care how it's going to drain me and how much it will. I'm going to do it forever. You're ready? I'm so ready. Kyekyo kyenkugambye whatever endorsement gyenfuna ne mmanya ya bukadde buna I will give that money to the people. Wemba neetaaga kugulira buli muntu ku makamberenge nja bugulanga mutwale mu abantu ababwe. Osinzira ku ki okuyamba azin oyina criteria gyoyitamu ekinkozesa ekyensinziirako okuyamba ya kati bino ebiseera mbadde nga mpita ku TikTok nendaba waliwo omwami abeera nateete talina mugulu mbadde nakagulirako makemberenge namukoledde ka business naye kati ate mu comment ne message mulimu abantu abandikomendigira abantu ono omukazi w'ekamwokya gwe bampeereza nagenzeeyo ejjo kusande mulabeko yes ngamba yes kino kiri waasi era I'm going there I think mbadde nagenda leero naye twabadde nekugenda nkya kati okubanga otandika your family do you have it in mind okutandika nga obeera n'omukyala oba tobeera naye mbeera n'omukyala wange bwe yazaala najja waka n'omulala mama w'omwana wange simulina owa yageeyo naye byali bya kito byagaana teyabiraawo. So do you stay with a kid?
omwana abeera wa mama wange. Okay. Asomera ku St Agnes awo wali pre-gundi pre-international muyenga awo kati nze ate mbeera Kiwa kati basobola muvuga kati maama abeera Kibuli kati vaane mukima nemutwala moride nagyewaka. So ogezaako okulwanyisa kiri ekyataata kyeyataabira mu bulamu for your kid. So obeeramu mu bulamu bw'omwana. Nina n'obugoye ngenda wa maama nina mujjayo ku ssomero leero mukima ebiseera vaani emutwala ne mukima ne nange mukima. Olwefaananyi tulabako ko yali baby bump photoshoot. Yoyo omukyala waffe. Nakafuna omwana omulenzi naye nze ndi musajja musiraamu anyway. Oli musiraamu? Miki aba musiraamu? Miki Daddy ojja tukozesa ensobi. Miki Daddy, okay. Ati waliwo n'omwana wala gwe mwakolanga naye comedy mwakolanga mu skits. Yali mukyala wo oba yali just ng'ayogerera mabega eyoyo patina wange paka kati myaka ena kati. Okay. So where do you see yourself in future? You still think ojja kubeera mu Fenon oba ogenda kutandika ebintu ebibyo? Nze ekirooto kyange kufuuka MP. Because they get that money nze ze nsobola okukozesa okukyusa obulamu bw'abantu. Okay. I like that version. They get that money nze ze nsobola okukwata ku video with receipts nendaga mbu nziwadde abantu kubanga nze sisobola kubanga ndaba abavubuka wembeera abavubuka 2 bakeera ne batuula ne banyumiza ewantu nga nsobola okukwata akataka nenkagula nenteekako ekintu ne basoma nga nsobola okubawola buli omu booda ne bagamba muleete ssente zange but deep down nga nkimanyi ndikuwadde tojja zireeta nga bakola mu Fenoni. Okay. So nze ndowooza that's my dream. By the way wekiteebere 2026 I might come. Totidde politics mazina ga Nkima. I know. That. But I mean, why not? The time is now. Kuba kinnuma omuntu okubanga kwali naye nga talina kyagasa baana. Kubanga at the end of the day bamama baffe baguliddeyo ebyalaani bafuna abaana bafuna ssente. Abakyala abazaala mama kids omukyala osanga talina. Abantu tebamanyi omuntu okusinga omuntu muweeyo akantu agambako akantu emuntu gundi yakamba akujjukiriro naye bo bajja ebisanja biggwako bayitamu. I know. Naye I understand we all want money. Naye ate tewekkusa nnyo. Yamba abantu. Yamba ku ekintu kuyamba bannange. Kikulu. Tebolaba bannange. Yamba ku bantu. Omuntu ajja kugamba nti kwogera kano Miki Daddy nti ogenda kukola nawe ndimaze erinnya Miki. Nti ogenda kuyingira kuyamba abantu. But bw'otuukayo eri olina engeri gy'okyuka. Teri kigenda kukyuka. Nze sente nzirabye. I swear ne weziba teziri si zange. At least nali ndabyeko biliyoni awo nga si yange. Ekisumbuwa bano abantu abasinga sente zino. You know when money comes in there is a way people act. I know. Money is evil. Fact. Right? But I'm telling you, I'm a man of my word. Oh, no, don't waste your time. Ogenda kundaba. I will remain the Miki I am today. Kijja okunvaako nviiri. Of course. Nviiri naye ng'ojja kulaba nga TikTok eno gikakkala byakozi banyime bulu. Akaviiri lwaki okajjako? No, I will be a changed man. Okay. Saagala ndeete kyalaani wa maama wange agamba obuviiri. Banjagala saagala yeekwasa. I know. Njagala nkusimbula ekyalaani ky'amasannyalaze. Gwe wennyini okituuzaawo weetuulire oleme kunneekwasa. Yakuggira wa vision ki? Bwagundi. Ndi wa Makindye. Nzaalibwa Kibuli awo so ndi wa Makindye. Nyagala makiri obujjira. Ate nga nzija. Kala ki? Kyemanyi nandijjidde of course wa Bobby. Naye tebajja kumpa kaadi. Lwaki olowooza bw'oti? Kati akabonero simu tujja. Ate already ayinayo omuntu we so. Tujja. Fenga tujja tugamba bakube Miki bakube. Myaka 5 tambule ngende. But I want to promise you at least baligamba akabubuka kakyusa ku bulamu bw'abantu. Okay. Social media kati nga bw'ogibeera Kenya kyokwedemu ne ku ssente. Ekoze ki abavubuka era eboonoonye batya? Social media obuzibu bweyina nowadays to become famous because it is famous lwakuba ffe tulowooza birala. Ekitujja mu bwongo oli serebu lwakuba bambi omwana akusanze akulaba ennyo ku for you page n'akusamaalirako gwe mutima noga kati nze ndisita sirina buuza bantu. Social media nowadays
it's easy to get numbers. N'omuntu akola bogus asobola okufuna numbers. Tebikyalinga ebyedda. Bobi Wine ng'ayimba oluyimba nga tewali Facebook, tewali ki, naye ensi yonna n'erumanya ngululwe. Ng'emumanyi face, ng'emulaba ku posta. Naye nga kyebaakwata Bobi Wine aba n'ebiviiri ebiwanvu. Kamiliyoni wa Kaswahili. Naye kati buli mwana asobola otunuulira mu ssimu bw'ati n'agamba bannayuganda mulinga bino ne bino. Abantu abandi going against it. Abataano abasooka ne bagamba wabula osabula. Bw'oŋŋamba nsabula kigenda kuntuulako ŋŋambe kitegeeza bwe nvuma babisiima. Enkyayongereko maye okuvuma kati omwana eyavuma President Museveni gwe baasibye emyaka 6. I saw his first video. Neŋŋamba abo baggaayi. Ne bagamba baggaayi omwana ono bajja musiba. Bwe bataamusiba n'akola video n'agamba mu Uganda police nvuma omuntu naye temunfaako mweyita ki? Okitegeera kitegeeza takyavuma kati asojja. Yes. Naye Uganda police teyali munnaye yagundi nemunoonyaako bakoleyo ka duet ka TikTok ne bakakola. Kati bamulina bakola TikTok. Wangi? Myaka 6 ali ku for you page. Nga tuwumba bubaka ki weweereza abaana naddala abali mu ghetto? Buli muvubuka ali eyo okukkiririza mu kintu kikulu. Tobba, tonywa njaga, tolya bisiyaga. Ekirala saba nnyo, kusabako kirungi. Sabira bazadde bo era basabe nabo bakusabireko. Then wekkiririzeemu totya kutandika. Kyekisinga otusiba awamu. Njagala kubanga Miki naye kanoonye Miki tukoleyo video. Miki talina gwe yanoonya, tandika video yo. Miki tomanya ajja kunoonya. All you have to do is start. Tolinda muntu yenna. Because at the end of the day, it's the world against you. Toyina gw'okirimu naye olaba n'omuzadde yakusindika bw'oba oyiriba mu ttawuni takuba mu mugongo. See you. So do you, be you, focus on you. God will do the rest. Do you think one time ojja kuva ku TikTok oba ogenda kubeera naffe forever? That's a must. I mean, kyoyagala okuŋŋamba Ruth, gwe TikTok ogirabawo emyaka 5 okuva kati. Tujja kutandikira olunaku olulala. Ate embeera bulungi, ciao bao.